mu nsonga ey'omunda okiwulire kakati nga nkwongera amawulire osooka otegeera ebirala ng'ebiri tugende mu nsonga ey'omunda ey'okulumba ku ttaka nyina byenjagala okunnyonnyola kasita kwe muli okusooka eggwanga lya Iran bafulumizza bakoze announcement nga bayita mu majje agayitibwa IRGC nabagambye nti kyenkana bano be bali mu control era waliwo amawulire agafulumidde munda mu ggwanga etibwa erya Isirairi nti omukulembeze eggwanga lya Iran akadde kano President Masudi Pezeshkian Dokita ebintu bimutabuseeko Dokita Masudi nti ate akyawa ebiragiro abaana tebawulira abaana bayitibwa aba IRGC nti be bali mu control era nti omukulu tabitegeera mu kaseera ng'eggwanga Mojitaba tamanyiddwa wawaali in fact n'ekirala bagambye nti Mojitaba Khamenei munda mu ggwanga lya Iran mwali yadde nga tebagenda kutubulira wawaali wabula tugambye nti munda mu ggwanga lya Iran mwali Mojitaba naye nti president takyabitegeera abaana aba IRGC balabika nga be bali ku Hyundai be bali ku steering y'eggwanga ate bo balwanyi kyekyo kye bamanyi nti tabitegeera kakati badde njagala kukubulira nti IRGC ejje lya Iran eryo bafulumizza announcement bakuza announcement balangiridde era bagambye nti kampani za America zonna eza teeko bateeke companies bagenda kuzikuba okutandika n'essaawa 2 olunaku lwaleero Iran time apulinga lumu Iran time ssaawa 2 university nga tebazikubye simanyi naye bagambye nti companies zino zonna ba employees of American companies in the Middle East babasabye okuvaawo okutaasa obulamu bwabwe operation ey'okuzikuba etandika leero nga lumu ku ssaawa 2 Iran time IRGC bwegambye bagambye ba employees please vacate ssaawa 2 zikusange ng'oli wala Iran etegeezezza nti companies zino ziri actively involved in terrorist designed wakati mu kubalumba era nti bagenda kuzikuba okutandika n'essaawa 2 ez'ekiro Iran time list ne bagifulumya baani aba IRGC kakati list gye bafulumizza kuliko company eyitibwa Meta eno yetwala Facebook ne WhatsApp office zonna weziri mu Middle East bagenda zitagetinga bagenda kuba office za Apple company eyitibwa HP company eyitibwa Microsoft aba Google tebagenda ku lutonda Intel bagenda kuba aba Cisco Boeing company ya Oracle kuliko IBM kuliko Dell kuliko Palantir Nvidia kuliko JP Morgan Tesla Spire Solutions kosa bagita G42 zezigenda okubwa okutandika n'essaawa 2 olwaleero yabadde cheering warning okuva eri IRGC bagamba nti companies zino zibadde ziyambirako ddala omusajja ayitibwa Omumerika wakati mu kubazoganya n'olwekyo announcement imaze okulabika nti ekoleddwa akadde kano tulinze essaawa 2 era negamba nti ku ssaawa 2 tujja kakasa nti abakozi muna mufunye okulabula mu obudde bungi muveewo enkya ku ssaawa 2 statement yabadde yajjo ne babadde bategeeza leero nga lumu ssaawa 2 ezo bagenda kuzisabula Iran kakati minisita wa America w'ensonga z'ebyokwerinda bamuyita Peter Hegseth ategeeza nagamba nti yabaddeko mu kitundu ekya Middle East kunaku lwabadde lwa 6 ebifaananyi America abifulumizza lunaku luyise bakulengeza minisita w'ensonga za defense yagenze n'ayogeramu n'abaana abali mu ddwaniro ndowooza yabadde akima ripooti ajabuulire mukama we ebigenda maaso ku ground okitegeera kakati ebifaananyi bivuddeyo bakulengeza minisita ono ng'afulumira mu chopa y'amagye eyamututte mu Middle East ng'abuuza ku baana b'eggwanga lya America abali mu kuba Iran oluvannyuma n'addayo mu America kakati agambye nti baakikoze kunaku lwabadde lwa 6 Donald Trump yasindise minisita we ow'ensonga z'ebyokwerinda n'amugamba agenda okyekinge ku baana era n'agenda naye obugenyi buno America teyebulangiridde kakati n'avaayo n'akomawo mu America agenza okwogera nti yagenzeyo n'ebifaananyi okubita ng'avuddeyo tatubuulidde yabaddewa abawagizi ba Iran ne batandika ne bagamba nti eggwanga li super power dinza lityo okutandika okukuta bwe liti
lwaki teyalangiridde nti nzija ne baseka ne bagamba kaakati nammwe mwekweka mutandise okwekweka mugenda temwogedde wandigenze ng'oyogedde n'osooka owulya drone ku mutwe gye bayita shahedi ne kale yagenzeeyo kakati kino kitegeeza ebintu bibiri aidha nga yagenze kukima ripooti okumanya ekiri ku gurawundi akomewo abuulire mukama we nti abaana baŋŋambye era ntumusobola oba abaana baŋŋambye tufa mututaase ebimu ku byo yabadde alina okugenda mwennyini ku gurawundi afune ripooti yagenze Peter Hegseth yagenze kakati ekyokubiri okulaba olutalo lugenda mu maaso oba baluleke kisuubiddwa nti kyabaddemu akomyewo lipooti ewa mukama we nti okusinza ku bigenda mu maaso nze ndabanga tubireke mbabuulidde nti ensonga ziteekwa okuba nga bbiri ye mwennyini atuuke waalabe nti kisoboka n'okwogerako n'abaana abali mu ddwaniro bennyini tusigale nga tukuba akasajja oba akasajja tukawuliddemu kati lipooti eyo Amerika esinzireko egende maaso n'olutalo oba nedda oba akole lipooti ng'egamba nti mukama waffe tubireke musajja atutta kakati yakomye mu Amerika tatubuulidde lipooti naye oluvannyuma lw'okuva mu Middle East Trump ategeezezza basebo ne bannyabo minisita wa America wa defense bwe yakyaddeeko Middle East nga tayogedde bw'akomyewo Trump n'agamba olutalo lugenda kuggwa oba Iran akkiriza oba takkiriza oba teeseza oba teteeseza mu wiiki 2 lugenda kuggwa kakati Trump gamba nti olutalo lugenda kuggwa era nakyo kitegeeza ebintu bibiri gojja kweronderako mbagambye nti ono olumaze okuvaayo Trump n'agamba nti lugenda kuggwa mu wiiki 2 oba 3 mu mbeera yonna oba Iran akkiriza oba takkiriza lugenda kuggwa kitegeeza ebintu bibiri aidha nga America alaba takyalina nsonga kubanga ensonga gyabadde nti buli kiruubirirwa kyaffe kyonna tukituukiriza kyetwayagala mu lutalo tetukyalina nsonga lwaki lusigalayo eteekwa okuba nga nsonga oba bwe kibassa ekyo ng'abasajja bamusabudde ng'ali mu kudduka byombi bisobola kati simanyi kituufu ku byombi aidha America ng'akubye nnyo Iran ng'alaba ono gwe nkubye takyasobola yadde okukola akantu ne Iran kituufu takyasobola kukola kantu ng'ava basesebbola kati simanyi ekituufu kye ali mu kudduka oba yagambye nti agenda ddumaliriza oba Iran ataddeko omukono ku ndagaano erumala oba tataddeeko yagenda ddumaliriza nga minisita avuddeyo ku gurawundi ekirala kiikino Trump statement gyafulumiza akawungezi akayise alaganga olutalo era okulumba Strait of Hormuz nakyalabika akitadde Trump ategeezezza n'agamba ebya Strait of Hormuz abatalina mafuta naddala ag'ennyonyi mu Amerika tugalina mujje mugagule eno mujje mugule eno Strait of Hormuz oba nseka ki agambye abatalina mafuta Amerika eyina mujje mutuguleko abaagala ogayisa mu Strait of Hormuz mugende mweggulirewo ayogedde misanattuku agambye abaagala amafuta gammwe gayite mu Strait of Hormuz it is now upon you mmwe mumanyi yatankula ebintu kati atadduka wuuno mumukwate muggale otadduka wano Middle East wetaaga kuggala mu butuufu kubanga amafuta gano Iran okuggalawo bambi okulumya amawanga in fact naffe mwetuli amafuta bagongeddemu kati wano sente bagongeddemu nsonga bibiri naye ebizibu bino byonna byemulaba Iran okuggala wali America kyokka Donald Trump afulumiza statement n'agamba nti abawulira nga mwagala okugula amafuta America egayina bamwagala kugula g'Abawarabu nga tegakyayita mu Strait of Hormuz mugende mweggulirewo mwennyini yabitandika unadduka mugende mweggulirewo nze siriiwo mugende mweggulirewo aba NATO musobola okgenda Abarabu byebyo Strait of Hormuz alabika ng'agitadde ebyokugiggulawo nedda Iran erina control
kyokka musajja y'omu ye yategeeza nti amagye ga Iran ag'okumazzi baagamalawo. Yagamba amagye ga Iran ag'okumazzi gonna baagamalawo. Kaakati Donald Trump bw'ati ategeezezza n'agamba ebya Strait of Hormuz, abaagala amafuta bagende mu America bagule gyegali, abawulira nga baagala okugayisaawo bagende bagyegulirewo talina buzibu. Adduswe ali mu kudduka. Nze ndaba emisinde mmwe temunnalaba, naye nze nyina kyendaba. Nze nyina kyendaba. Bino bya taamu egenda n'ebyayo, taamu egenda n'ebyayo. Ekirala akolimidde eggwanga eritibwa erya Bufalansa. N'agamba mwe tuze tubabeererawo, mwaganye okutuyamba ne tubayita mu Strait of Hormuz ne mugaana. N'agamba tujja kukijjukira, tulina we tuwandiise akolima. Agambye Bufalansa mwaganye n'ennyonyi ezitwala ebyokulwanyisa okuyita mu space mu zigende Isirayiri, tujja kubajjukira ebbanga lyonna. Tulina we tukiwandiise tunootinze kale Spain mutulaze nti muli ttiimu Iran nammwe tunootinze awantu kale. Yitale nabo baaganye ebyokulwanyisa bya Isirayiri okuyita mu space yaabwe. Trump abagambye nti kale maama tunootinze bulijjo tubabeererawo kakati muganye kati tulina we tunootinze. It's okay. Mbera nga bagenda maaso ngobika nti etambula mbadde njagala bawagana aga operation naye ndowooza kansooke mbawena kino naye nga bw'ombuuza nti kyekigenda maaso actually indicators zonna eziriwo akadde kano ziringa 3 zengenda okubuulira. Indicators 3 eziraga nti Donald Trump ali mu kuva mu lutalo, wabula mugezi taluvaamu mu ngeri eri direct. Indicator esooka mbagambye nti mu ngeri eringa ya fine erya taamu egenda n'ebyayo baleese zibbitu ziri mu kola ebisembayo, ziri mu kuba zi bank busters bagende. Ekyokubiri, Trump okulaga nti Strait of Hormuz yagivuddeko dda yagitadde. Ene indicator mpuliriza eraga nti omusajja akola kyagenda. Ekyokusa Trump ogamba nti buli kiruubirwa ky'eggwanga lya America kyonna kye baagenderera bakimaliriza. Era nti tebakyalina threat yonna. Obukulembeze bw'eggwanga etibwa era Iran obujja obuliwo agamba nti muli baddembe okwakitinga obutafaananako nga bannammwe. Otherwise eggwanga tulimaliriza. Naye wulira eggwanga lyamaliriza. Wulira nze simanyi era gwe ayina omukisa okujaajenga Donald Trump byayogera. Wulira eggwanga lyamaliriza. Diva kuba Kuwait. Eggwanga lya Iran libamaliriza. Diva kuba mu ggwanga etibwa era Qatar. Iran gwe bamaliriza. Ava kuba amasekkati n'amaserengeta ga Isirayiri. Iran gwe bamaliriza. Ayina ripooti jjajja tuwadde agamba nti waliwo abasirikale ba America 200 ababadde bakuŋŋaanye mu coastal town emu e Dubai be yakubye. Tatubuulidde yasse bameka olunaku ampuliriza oluyise. Eggwanga lyebamaliriza wayise ennaku ntono nga lyakakuba ennyonyi gye bayita East Century. Eggwanga lya Iran eryetekyasitwa mutwe wansi lyebamaliriza mpuliriza lyeryo lyakasojjozi ku Diego Garcia lyakubye radar systems ku kisaawe ekyetibwa ku kisaawe kye Erbil be bayongedde okuba Princess Sultan Air Base. Bebo be bamaliriza. Kati oli waddembe munango bitwalanga bw'obyagala naye yatugambye kyekyo ye Donald Trump. Naye na kino tukitegedde ataddeko Pale FM ekolera omuntu wa bulijjo. Abakulembeze b'Abawarabu abawerako batandise okumugamba nti please don't go. Na kano kabonero akalaga nti omukulu wagenda. Ali mukulu kita ali mukulu vaamu. Waliwo amawulire agafulumidde mu kutu baguyita Jerusalem Post gufulumira Isirayiri bagambye nti Gulf leaders abakulembeze bamugambye nti bambi tokikola. Bamugambye tokikola. Ne bwoba oteesezza nabo fuba okulaba nga diiru eri strong. Abo abasajja twetaaga tubamale akalogojjo. Abawarabu bano baagala kukozesa Donald Trump amalirize Iran. Bambi bamunyiigidde nnyo kubanga UAE abayirani bonna yabagobye eganye omuyirani okuddamu okuyingira ng'ayita ku kisaawe ekya Dubai International Airport oba okufuluma tebakkirizibwawo. Era Iran egambye nti egenda kufacilitatinga okufuluma kw'abannansi abaagala okufuluma era ejja baliyirira. Iran bw'egambye UAE enyize buli munnansi wa Iran kyenkana
abadde mu UAE kumpi bamugobye kyokka ate bakugoba tetukkirizibwa kuyita ku kisaawe kati gwomanyi tokkirizibwa kuyingira ate nalyo takkirizibwa kufuluma ng'ayita ku kisaawe kyabwe oba ogenda kwesula mu nnyanja gwomanyi okitegedde kati embeera bwetyo bweri naye abawarabu bano bagambye Donald Trump please bambi bimalirize guwa bitandika ate era bamukoze ddiiru no kola ddiiru ng'eri strong. Don't end this war too soon. Soko bakube abarabu mabega wakati ne bakyogerera bo bagamba nti mulwaki temumukuba omusajja of course bamutya kiraga lwatu nti bamutya kubanga ora ali mu America go bagamba bo baneiba bandi badde be bayina no nengere nyangu yokusabula Iran kubanga bamuli kumpi naye bali mu kateni mabega bagamba Donald Trump ndi tata totuleka wano akasajja kabalazima chuwa nno bamugamba nti totuleka sigala ng'okuba abasajja bonna agenda tugenda kukola tutya sigala ng'okuba abasajja Donald Trump togenda kati it is too early sigala ng'okuba abawarabu ataddeko pale FM ekkolera omuntu wa bulijjo amawulire amalala gabadde gakikeesa of course okuva e Ukraine bategezezza nti eggwanga lya Russia mu ngeri eya kuwagoowa bali mu kukwata drone ekika kya Granny 2 zeba genda maaso n'okujja mu Shahedi 136 bazongera Irani kati eno design ye Russia Irani bwe yabawa Shahedi 136 bone bakola mu Granny 2 design ye Russia gye bayita Granny 2 kakati amule gategeezezza nti omukutu oguyitibwa The Telegraph batugambye nti bali mu kujiwa eggwanga etibwa erya Iran mu ngeri ey'okuddiza guba mwoyo watuwa nga tukuba Ukraine kati security circles zitegeezezza nti Iran bali mu kumwa Granny 2 okuva munda mu ggwanga eriyitibwa erya Russia. Minister w'ensonga z'ebweru ggwanga gubayita Marco Rubio wa ggwanga lya America ategeezezza nti bamanyi buli kimu ng'Amerika kyonna Russia kyali mukola mu kaseera kano ng'ayamba eggwanga lya Iran ne China agambye byonna tubimanyi era tubyetegereza bulungi nnyo tebakulimba mbu balina kyebagezaako kuba nti bakola oba engeri yonna gye bakukutanga tetugimanyi kati embeera bwetyo bweri ataddeko pale FM ekkwera omuntu wa bulijjo tulinze tulabe wabadde wamawulire amalala agafulumiziddwa nti Isirayiri bakontaktinzeeko ne ku musajja ayitibwa omu China balabe engeri gye bayinza obaoliawo okwogeramu n'eggwanga etibwa erya Iran mu kaseera kano eritannaba kulaga obaoliawo wiring n'ensi yonna okwogerezeganya ne Isirayiri oba okukomya olutalo. Minisita ow'ensonga z'ebweru wa Iran gwe bayita Said Abbas Araghchi yagamba nti wabaddewo communication wabaddewo okuwuliziganya n'abakulu b'eggwanga etibwa erya America ayogera nabo kubanga essimu ye bagirina wabula agamba nti ezibaddewo si ze negotiations wakati w'eggwanga lya Iran n'eggwanga eriyitibwa erya America akadde kano sofa nga bigenda maaso n'okuba nti bitambula gakyali mangi ag'eddwaniro era ogenda kwongera okuba nti munnaffe ogategeera bulungi okujjako okujjukiza bannaffe abo